Mbaniriza akawungeezi k'olunaku olwaleero mu programu yaffe Buuza Omusawo. Muno mwe tusinziira okubanga tutunuulira ensonga ez'enjawulo ezikwatagana ku bulamu bwaffe era nga tukyaza abakugu abatali bamu nabo nga batulambika engeri gye tuyinza okuba nga tutambuzaamu obulamu bwaffe. Olunaku olwaleero mu programu Buuza Omusawo tugenda kutunuulira ensonga zikwatagana ku bamaama baffe oba zikwatagana ku bakyala okufuna embuto. Bangi nnyo muli eyo naye oba oliawo temumanyi bulabe ki obuyinza okuba nga buva mu mukyalo okulwawo okuzaala. Bw'okulirira myaka oba oliawo ayinza okubaawo embeera z'oyinza okuba nga osanga eziyinza okukukosa. Naye magezi ki g'oyinza okusala okulabika nti embeera eno ogiyitamu bulungi ate era omwana oyinza atya okumuzaala n'aba nga omwana mulamu bulungi. Ezo ensonga ze tugenda okuba nga tutunuulira akawungeezi k'olunaku olwaleero. Era tuli ne Dr. Nicholas Mugagga, musawo mukugu mu nsonga z'abakyala. Kansooke musabe ababuuzeeko abalamuseeko ate ayongere obbeeyanjulira n'oluvannyuma tugenda kuba nga tweyongerayo. Neeyanziza nnyo abalabi ba Bukedde TV, neeyanziza nnyo omwanjuzi okutuyita ku programu yaffe eya Buuza Omusawo. Munnaffe ali eyo tukwebaza okuba nga weekuumidde ku Bukedde TV okulaba nti owaayo akadde okujja okwongera okumanya ensonga ezikwata ku bulamu bwo ezigenda okuyamba okulaba nti nno otambuza obulamu bwo obulungi. Erinnya Dr. Nicholas Mugagga, ndi musawo omukugu mu nsonga z'abakyala era akawungeezi ka leero nze ndi naawe okulaba nga towayaamu ku nsonga ezikwatako gwe maama, omukyala ali eya planning ofuna olubuto, maama agenderedde emyaka naye ng'okyegomba okuzaala, ne maama ali myaka egyandibadde gizaala nga naawe opulangira okufuna ezzadde. Kalira tubenga twogera ku nsonga ezo bulungi. Dr. Mugagga, mbadde nsaba otuyisizeemu ku mitendera oba oliawo omuwala gy'ayitamu okutuuka stages z'ayitamu okukula oba oliawo n'afuna olubuto. Ate era otubuulireko mu mbeera eyo biki by'alina okuba nga akola okulabika nti yeteekerateekera okufuna olubuto azaale omwana ng'ali bulungi. Mu butonde omukyala yenna otandika oli muwala muto n'okula n'ovubuka. Bwe tugenda mu myaka awo nga 9 ojja kulaba omuwala ng'asunye amabeere atandika okumera buviri mu nkwawa oba eno mu bitundu by'ekyama. Myaka awo 10-11 amabeere ne gongera okusuna ne gagejja. Myaka nga 11-12 omuwala atandika okulaba ensonga gye tuyita period. Kati ensonga eyo okujja kitegeeza nti nno omukyala yareleasinze eggi gye tuyita ovulation. Era omukyala oba omuwala yina kasalaba period kitegeeza singa yeetaba mu kikolwa ky'obufumbo asobola okufuna olubuto. Bamaama abamu, abakyala abamu, period zino ziyinza okulwawo okujja singa tugenda myaka 16 nga maama tonnalaba period, wabaawo ekikyamu era omwana oyo aba yeetaaga ogenda omusawo tulabe ku lwaki period tennalabika. Oba baweza emyaka 14 ayinza okuba tannalaba period naye nga emyaka 14 giweze talina wadde nakabeere kasonye, talina wadde na buviri mu nkwawa, tannavubuka era wandibaawo ekikyamu. Okulaba period kitegeeza maama oba omuwala oyo atandika ofuuka omukyala era asobola okufuna olubuto. Wabula tekitegeeza nti omubiri gwe guli ready okusobola okuzaala, kubanga okuzaala ate kulina ebyetaago ebirala bingi ddala. So bwe tulaba period tekitegeeza nti ali ready okuzaala, kuba tulina bannaffe abayinzikiriza ezimu abagamba kasalabye ensonga kitegeeza mukazi asobola okukola ki? Okufumbirwa. Ekyo tukigaana kubanga olw'ebizibu bikola ki? Ebikirimu. Mu busawo turekomendinga nti wakati w'emyaka 20 n'emyaka 35 omwana oba omuwala we yandibadde nga asobola okuzaala n'afuna ezzadde nga takoseddwa nnyo, kubanga okuzaala nga wekimanyi bamaama abali eyo okuzaala lutalo, okuzaala kufa. Era bamaama bangi babugulamu obulamu kubanga oluusi bayanguwa nnyo nga tebannatuuka oba ne bafuna ebizibu ebingi ennyo okugezanga kubanga abamuto obwongo tebunnakula.
mwana wa myaka 14 mwana ate naye azadde obwongo tebunasobola kyacceptinga nti naye kati maama mwana 14 alina omwana wa kilo 3 kitundu kitegeeza bw'anaabeera asindika omuntu ogenda kunyiga akawogo k'omusulo akawogo kaddemu ekituli kye tuyita fistula omwana agenda okuzaala atonyoleka omusulo obulamu bwe bwonna bwonna oba oluusi omutwe gunyigenda okukyenda ekifulumya maama n'abanga obukyafu ate buyite no mu bukyala gye tuyita era fistula oba ne bayulika obubi ennyo abamu ne babika n'ennabaana kubanga amagumba gaabwe tegannaba kusobola kukola ki kusobola kusindika mwana na kuzaala so maama ali eyo olw'enkyukakyuka ne guno omulembe omutebi nga bwe mukimanyi obulungi nti nno toyinza kubanga omaze okuva ku yunivasite oba osobola kasente ng'oli wa myaka 15 tugaba nnyo bamaama abaana baffe babeere mu masomero bongera okukula basobola okufuna kasente kuba omulembe guno gukyali gwa kuzaala buzaazi maama naawe weetaaga okuba nga olina mu kasente nti omwami wabanga alina watasobodde kutuusa bwetaavu nga maama olina mu kasente osobola okukola ki okugattawo ne mutambuza amaka gammwe so ku bw'obulamu n'ensonga endala nnyingi maama ali eyo wandyagadde okufuna olubuto wakati w'emyaka 2-35 bwe budde obusinga obulungi. Lwaki ogamba nti wakati w'emyaka 20-35 omukyala gy'alina okuba nga azaalirako n'azaala bulungi ng'omwana naye tafunye buzibu ate nga n'omukyala tafunye buzibu? Twagala nnyo emyaka egyo olw'ensonga zino wammanga nti omukyala bw'otondebwa amagi g'olina ogafuna ku weeks nga 2 ng'okyali munda ya maamawo. Kitegeeza amagi g'omukyala gaba gamusinga obukulu. Amagi ago g'otondeddwa nago oyinza okuba n'amagi nga 6 million. Bw'otuuka okuzaala oba zidropinze olwa changes ezibawo mu mubiri nga ku 1 million wooweleza emyaka egy'okuzaala wali wenkugambidde ng'otandise okulaba period bamagi ng'emitwalo 3 womalirako emyaka gyegizaala oba magi nga oba release amagi nga 3 ku 5 okuba ku myaka 19 mpaka ku myaka 49 gye tuyita reproductive years, myaka 15 mpaka emyaka 49. Nga bwe nkikugambye nti n'amagi go gakusinga n'obukulu toyina mapya g'okola. Quality yago n'obusobozi bwako okufuna ezzadde buli gy'oyongera okukula bwongera okunafuwa n'okwonooneka nti eggi ly'omwana w'emyaka 24 omukyala sijja muyita mwana kuba mukyala w'emyaka 24 liba likyalina obusobozi okukola kye lirina okukola obulungi ennyo okomparinga ku ggi ly'oriliizinze ku myaka 4 kubanga eri emyaka 4 nalyo liba lirudde mu mubiri gwo ebbanga panvu nnyo. Kitegeeza complications n'ebizibu ebiva mu kufominga kwa ggi nga lyegasse n'enkwaso byeyongera nnyo tugenda nga tukulirira. Naffe bamaama bwe tugenda tukulirira emibiri gyaffe gitandika okunafuwamukko, tutandika okufuna ebirwadde ebyenjawulo, pressure, sukaali, ensigo tezikyakola bulungi. Omukyala bw'ofuna olubuto oyina bingi ebikukyukamukko okusobola okwakomodatinga enkwaso y'omwami mu mubiri gwo. Ebintu ebyo for example ekisinga okuba common, omukyala ofuna obungi bw'omusaayi obweyongera ogattako liters nga hafu y'omusaayi gwo, ebitundu nga 3 ku 5 ku musaayi gw'obadde nagwo. Kitegeeza omubiri guno ogenda gwongera emirimu omutima gwaffe. Kitegeeza olina okuba nga omubiri gusobola okwakomodatinga changes ezo. Ensigo zirina okukola obulungi, ekyumba kirina okukola obulungi. Ebyo byonna bisoboka bulungi nnyo ng'omukyala okyali myaka gino 2-35 n'enkyukakyuka endala nnyingi nnyo ezibaawo. Kiba twagala bamaama tufune embuto myaka egyo egiri safe okulaba nga bw'onaafuna olubuto n'osobola okutegekebwa obulungi ojja kuyita mu process y'okuzaala nga tokoseddwa, nga toyisiddwa bubi, ate nga n'omwana gwe weetisse munda naye abajja kusobola okugenda mu mubiri ogukyalina obusobozi okumuwa buli kye yeetaaga okulaba nti nno akula bulungi
okulaba nga ye mwana anaakuwa essanyu, omwana anaakuwa ekigendererwa ky'okuzaala, wabula oleme okufuna omwana anaakuba ow'ebizibu kubanga wamufuna okaddiye ennyo obanga omubiri gukyasobola kukola ki kweyinza kutuwa ebyo ebyetaagisa. Maama bw'obanga oli myaka egyo, sigambye nti omukulu ennyo tasobola kuzaala, era tujja genda sayidi eyo ffe mu busawo kasitoweza emyaka 35 olw'ensonga z'eby'okunyonnyola waggulu eyo, obusobozi bwo obw'okuzaala n'ebizibu mu kuzaala byeyongerera ddala, era bw'oba tolina nnyo kikusiba wandibadde ofuna ezzadde lyo mu bwangu, naye ate nga topapye nnyo kubanga buli omu olina ensonga zo ku lwaki oyagala okwanguwa oba okulwa. Okwanguwa ennyo nga bwe nalaze kirina ebizibu byakyo ebibi ennyo bw'oba tonaza myaka 2, naye ate era n'okulwa ennyo n'okulirira nakyo kirina ebizibu byakyo ebiyinza okukosa maama n'omwana nga bwe tugenda okulambika awo. Tweyanzege Dr. Nicholas, webala ensonga ezo ezikwatagana ku bamaama oba oliawo embeera gye basanga mu kuzaala nga bakuliridde emyaka na myaka ki kwe bandibadde bazaalira emituufu. Omulabi waffe katukuwummuzeemu katono nnyo tukomewo n'ensonga zino kuba zikyali nnyingi, tovaawo. Emirundi mingi bamaama oba abakyala babeera eyo naye ne basanga obuzibu mu kuzaala. Abamu ne beebuuza ye abaffe nina kubanga nzaalira ku myaka emeka, bwe mba mpezezza emyaka gino kisoboka okulabika nti nfuna omwana? Ebyo ebimu ku ebyo Dr. Mugaga Nicholas, omukugu mu nsonga z'abakyala byagenda maaso n'okuba nga atunnyonnyola. Bakulisaayo mu kuwummulamu okwo okutonotono, okyali mu program Buuza Omusawo. Katuddeyo eri Dr. Nicholas ayongere okuba nga atulambulira ensonga zino, ate n'oluvannyuma tulabe bwe tuziwumbawumba. Maama ali eyo singa oba weeteeseteese bulungi ne musala okufuna ezzadde, tusuubira nti nno bw'obanga ne mwagalwawo ne mwetaba mu kikolwa ky'obufumbo mu bbanga lya mwaka gumu okiri olubuto lwandibadde luze, era singa obeera ne munno ebbanga erisukka omwaka ogumu ng'omwana atalabika, tuteebereza nti wandibaawo ekizibu ekyetaaga okugenda mu ddwaliro. Kano nkajjayo kubanga omukyala aba yakafumbirwa myezi 2 nga konkona dokita nyonya gynecologist, olubuto silulaba nedda. Ku buli mukyala emikisa gy'okufuna olubuto mu mwaka tegyera bitundu 2 ku buli 100. So oba tonnaweza mwaka ng'okyali myaka egyo gye nkugambye 2 mpaka 35, kiweemu obudde olubuto lujja kukola ki? Lujja kujja. Naye singa omwaka gwetoloola ng'omwana atalabise, wandibaawo ekizibu. Ate twagala omale 10 obudde bukuyiteko ng'ate tojja mu ddwaliro. Singa omwaka gwera ng'omwana atazze, jangu mu ddwaliro, twaba waliwo ekizibu. Kirabiddwa nti oba olimu mu mwaka ogumu gwe tuyinza okukebera nga mazima teri kizibu kyonna, naye ntugamba kiwa obudde. Weewaawo, kaakati Dokita tutwaleko omukyala ayinza kuba nga yeeteekateeka atya okulabika nti afuna olubuto era azaale bulungi omwana we? Antenatal care kitegeeza okubudaabuda omukyala okulaba nti nno process y'okufuna olubuto n'okuzaala asobola okubiyitamu obulungi. Nga tonnafuna lubuto tulina kyekiyita preconception counselling, nga kasita ekirowoozo kijja nti tufumbiriganiddwa twagala omwana, kiba kyamagezi ogendako ew'omusawo wo. Omusawo ono alina tests z'ajja okukola okukebera ku ndwadde ez'enjawulo ezimanyiddwa okukosa abaana munda n'ebintu nga bemuwulira blood group. Tulina abantu nga blood group y'omwami tekwatagana ya mukyala. Ebintu ebyo ne tests endala nnyingi ezikozesebwa nga tonnafuna lubuto, screening endwadde ez'enjawulo, okulaba oba omusaayi gukwatagana, okulaba oba tolina ndwadde za lukonziba nga bw'omanyi nalubiri ennaku zino mungi nnyo. Uganda y'emu ku nsi esinga okuba ne nalubiri. Okubiraba ebyo ebiyinza okukosa omwana oba okukosa obufumbo bwammwe, okugeza nga singa tusanga omwami nga alina nalubiri obanga oli carrier nga muli babiri ba carriers, mulina okukirowoozaako ennyo okulaba amazima ddala mwanjagadde okufumbiriganwa olw'okuba ebizibu ebikivaamu. For example, nalubiri teriba ddogo nga bwe tuteebereza, kiba clear nti maama olina akatafaali n'omwami alina akatafaali, era bwe mutakiraba mangu ng'ozaala nalubiri. Sirabyeko maka ga nalubiri mulimu ssanyu kubanga abaana balwala, abaana tebaba mu ddwaliro, buli kasente kagenda mu ddwaliro, eba nnaku njereere.
kyekimu ku byo n'endwadde endala ezitambulira mu musaayi ez'olukonziba y'ensonga lwaki tuzikebera nga temunnaba nakufumbiriganwa tusalewo bulungi mazima ddala kyetwagala ekyo oba tusobola okukyusaamukko tuyinza okuba twagalana nnyo ne waliwo embeera ku lw'essanyu lyammwe oba ne mu maaso gyetunudde nga mwetaaga okukyusaamu ku decisions zammwe naye okusalawo kwammwe kubeera kwammwe fe ogwaffe kubuulira nti nno gwe olina nalubiri nono olina akatafaali olw'ensonga eno temwandigenze mu maaso naye bwe mwammwe mwagala ogenda mu maaso okusalawo kubeera kuki kubeera kwammwe n'endwadde endala nnyingi ezikeberebwa bwe tulaba nga ebyo biri bulungi ddala nga tubakkiriziganya ogenda mu maaso okulaba nga tugezaako okufuna ezzadde era kasa tupange okufuna ezzadde tulina obuddagala bwetubawa obutandikibwako nga tonnafuna lubuto bwe twandiyagadde omukyala n'ofuna myezi egisooka 3 okulaba nti nno kubanga obukerenda obwo buyamba mu eri process ya cell division okulaba nga obutafaali buno ng'enkwasa ejja okumiitinga n'ejjiri omukyala okulaba nga process yetambula bulungi obutafuna errors mu cell division okulaba nga tufuna omwana omulungi. Dr. kakati maama ali olubuto alina kugenda mu ddwaliro emirundi emeka bw'abanga alufunye oba ng'ali lubuto agende mu ddwaliro emirundi emeka? Twandyagadde nnyo nti maama ekitongole ky'ensi eky'ebyobulamu kita World Health Organization kitukalaatira okulaba nti maama wandigenze mu ddwaliro waakiri emirundi 8 ekitono emirundi 8 era tusuubira nti mu myezi egisooka 3 ze weeks 12 tezandiweze nga tonnagendako mu ddwaliro mu myezi egyo egisooka 3 abamu bamaama tobooza period wakomadde okugiraba nga maama tamanyi bw'obanga ozze mangu n'enkola sikaani ng'omwana akyali muto nfuna sikaani enampaliza teziri accurate okusinga sikaani gye nnaakola ku myezi 6 oba 7 ekyo kikulu nnyo kubanga decisions zigenda okuddako tuzaala ddi omwana akuza atya eyo sikaani nkulu nnyo mu myezi egisooka 3 era nja kukebera endwadde ezisobola okukosa omwana nga ziri ku bazadde kugeza nga akawuka ka mukenenya kabootongo obulwadde bw'ekibumba HIV sukaali pressure n'ebirala bingi nnyo ng'omusawo gw'onaabeera alabye bw'agenda okukulambika era mu budde obwo nja kukutwawamu programu y'okulaba tutambula tutya okulaba nga olubuto luno tuyitamu bulungi bwe tuba nga tubirabye nga biri bulungi sikaani tumaze okugikola test zikoleddwa era mu maaso awo tujja kwagala tuddemu tukulabeko ku weeks nga 26 makkati awo so ezo visits 2 bwe tunalaba era bw'onajja tujja kukeberako tulabe omwana ono bakati bwe tuba tuweze ebbanga eryo nange nsobola okukebera ku lubuto lwange nendaba omwana ono akuza atya maama oyisiddwa otya pressure eri etya nina test zenzija okusaba tukoleza omusaayi ez'enjawulo pressure nja kuddamu ngikebere era mu budde obwo mu makkati g'olubuto awo tulina kita gestation diabetes sukaali atera okutabukamukko bakyala b'embuto omusawo ajja kwetaaga okuddamu okulaba ku sukaali ono ali atya kubanga bwebudde butumukeberamu era lwasinga okutaatagana era nja kuddamu nsabe ku bungi bw'omusaayi kubanga waliwo enkyukakyuka maama zayitamuko ezireetera okubanga omusaayi gudropinga mukko nga twetaaga okwongera ku supplementation oba n'obwetaavu obulala era bwe tunabeera nkukeberako nja kulaba ebyetaagisa ebirala okulaba nga bikebera bulungi bwe nnaava awo nja kuddamu njagala okulaba ku weeks 26 nasoose ku weeks 12 nenziramu ku weeks 2 kati nziramu okulaba ku weeks 26 ye visit eyokusatu kakati bwe mala okulaba ku weeks 26 nja kuddamu nkulabe ku weeks 3 era nziremu nkukebereko tulabe omwana ali atya nkole tests ezeetaagisa era nnyinza okwetaagayo ka sikaani oba nnyinza obuteetaaga okusinziira ku mbeera bwekola ki bwefaananye then nja kuddamu nkulabe ku weeks 34 bwe mala okulaba weeks 34 singa obadde okyalo olina kulaba 12 nenziramu ku 24 kati nziramu ku 26 kati nziramu okulaba ku weeks 34 kakati olwo olubuto gye lugenda lukulirira complications eri bamaama zitera okweyongera era kati awo visits tuzifuula nnyingiko nti mu budde obwo tutya nnyo pressure yesinga otukwata
amangu nga tetwetegese so ojja kulaba nti kati njja kulaba buli weeks 2 nzeemu nkulabe ku weeks 36 ezo weeks 2 okuva ku weeks 34 nkebere pressure nkebere sukaali nkebere embeera ya maama n'obulwadde obulala bwonna bwonna obuliwo era nziremu nkulabe ku weeks 38 era weeks 2 okuva ku weeks 36 nziremu nkulabe ku weeks 4 bwe tukola scan oba okuba twalide ku nnaku za period date gye tukuwa ziba weeks 4 so ku weeks 4 maama olina okudda mu ddwaliro okeberebwe tulabe ku lwaki leba tennajja kubanga ideally ebisa bino byandibadde bijja mu weeks nga 38 ku weeks 4 ne bamaama abamu balwamukko so singa weeks ziggwayo 4 tolinda bisalo binajja gendako mu ddwaliro omusawo akulaba wandibaawo obuzibu kubanga omwana aba atuuse bw'omba kukebereddeko ku weeks 4 katoyinda buzibu emirundi egisinga njasoleka sikaana akalala nekakasa nti teri taabu bwe kandaga nga teri taabu nja kugamba odde mu wiiki emu ze weeks 4 emu okuvaalibwako okulaba period kati singa maama otuuka mu bbanga eryo ng'omwana tannafuna bisa omwana oyo aba alina okuzaalibwa olw'ebizibu ebijja mu kulinda ennyo okugezanga placenta omwana mwaliira etandika okufuna calcification ebanga tekyasobola kutambuza birungo biva ku maama kudda ku mwana era abaana abamu batufaako mu budde obwo abaana bagejja nnyo nti omwana bw'agejja ennyo ate afuuka muzibu okuzaala abaana ebirwadde nabwo byeyongera mu bakyala abali embuto so maama bwaweza weeks 4 olina okgenda mu ddwaliro omusawo kwaseesinge bw'obanga teri nsonga etugaana kukuwa bisa tuba tulina okukuwa ebisa omwana oyo afulume bwebanga aliwo ensonga etugaana okukuwa ebisa for example olina olukindo for example omwana yeebase bubi for example omwana talina mazzi for example omwana munene nnyo omusawo ajja kusalawo okulongoosa kasita yalaba nti nno omwana tali seefu kufuluma obanga waliwo embeera ekosa maama etugaana okukolaki okufuluma omusawo mujja kwogezayo naye okulaba nga asalawo ekisinga obulungi tweyanzeege Dr. Nicholas Mugagga olwakadde kano kosobodde okulabika nti otufiisiza tukweyanzeege omulabi waffe atugoberera bwetu wetutambudde akamugezi k'olunaku olwaleero naye ensonga zibadde zikyali nnyingi olwakadde tetusobodde kubanga tuzimalayo sabbiiti ejja oba oli awo tujja kubanga tutandikira wano tulabe ebyo ebisigalidde kambagalize akamugezi akalungi katugende mu program emikolo n'embaga mbagaliza akamugezi akalungi akumata kumira mpeera.